Muganzi Mark Mayanja, being returning officer from Mukono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act 2005 as amended, declared Nakavubu Margaret Bakuru to the election as district woman representative to Parliament from Mukono District. Congratulations, Nakavubu Margaret Bakuru. Baza Katonda olwakaseera kano ak'olwaleero olunaku mulungi lwakkiriza olwaleero n'endabikako wano ofiisi za Electoral Commission era n'empandisibwa okuvuganya ku ntebe y'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Mukono 2021. Njagala okwebaza bannamukono okusookera ddala banteekamu obwesige mu kalulu akaasooka ak'ekibiina kya NRM n'empangula b'endera eyo. Olwaleero njagala okwebaza bannamukono ffenna kubanga kyemmanyi nti ffenna tuli bannamukono era kyetwagala kulaba mukono yaffe ng'etusanyusa nga tugibeeramu era nga tweyagala. Njagala okubira omulanga bannamukono mwenna, irrespective of your political party, irrespective of your tribe, irrespective of your age, mwenna tukwasaganyize wamu mulabe nga ntuuka ku buwanguzi buno. Emyaka ena ngimaze nga mbaweereza era kyenjagala okweyama mu maaso gammwe nti ngenda kukola ekyo kyembadde nkola ate era n'okusukkulumawo n'okusingirawo ddala mu byonna. Njagala okubaagaliza okuyita mu kiseera ky'okulonda kino ekirungi nga tweyagala ate tutuuke ku buwanguzi bwaffe tulyoke tuweereze disitulikiti yaffe n'eya Mukono gye twagala ennyo era gye twegomba gye twagala okulaba nga efuuka kye twagala ebeere. Mukama abawomu. Okusookera ddala ndi mukyalo omusomesa omutendeke nsomesa abaana ba secondary amasomo ga science, chemistry ne biology, naye ate ndi muweereza social worker mu baana. Njagala nnyo okulaba nga ntumbula ebyenjigiriza mu disitulikiti yaffe n'ey'e Mukono. Kendi mukyala musomesa nze ndaba nga mukyalimu gaps nnyingi nnyo mu byenjigiriza, ezimu nga weewaawo gavumenti tennatuukiriza naye waliwo n'ezimu ze tusobola okukolako nga bannamukono oba nga abakulembeze oba nga abantu. So njagala okulaba nga ntumbula ebyenjigiriza, omulimu gwe mmanyi nti ngukozeeko okulaba nga abaana baffe bonna basoma ate basobole okufuuka abantu ab'omugaso abagenda okuweereza disitulikiti eno n'eggwanga laffe lyonna. Njagala okutumbula ebyemizannyo mu bavubuka era ng'ekyo nakyo nkikozeeko kubanga kimanyi omuwendo gwe tulina mu disitulikiti y'e Mukono tetusobola ffenna kuwa mirimu mu gavumenti newankubadde mu bitongole ebyannakyewa. Njagala okulaba nga buli muntu alya ku ntuuyo ze, abalimi balye ku ntuuyo zaabwe, abasambi b'omupiira balye ku ntuuyo zaabwe nga bwe tukikozeeko okwetoola Mukono. Njagala okulaba nga abavubuka naffe tuvaayo nga tusitula omutindo nga tukola butaweera kukola nnyo okutumbula disitulikiti yaffe n'okulaba nga n'abaana be tuzadde basigaza ekitundu ekirungi kye banaakuliramu ate ne beeyagaliramu. Eri bannakazadde baffe ab'eggwanga abakyala ba Mukono disitulikiti njagala okutumbula ebyenfuna zaabwe nazo era nga bwe tuzze tukola. Ekituufu kiri nti abakyala bo bali organized wansi eyo gye bali naye babulamu omukono ogw'amaanyi omuntu ajja okubayimusa, omuntu ajja okubeerawo nabo okubatuusiza enkola za gavumenti ate n'okubasakira ebweru w'eggwanga nga bwe mbadde nkola okutuusa obuyambi obw'abantu abagala okutuwa kubanga kimanyi nti bangi gye bali bagala okutuwa badde mbulamu okuzitowa nsobola okukola omulimu guno nga neemaliridde ate era n'ensonga endala nnyingi nnyo zikyaluma disitulikiti yaffe. Ebyamazzi bikyali bizibu nnyo, ebizinga by'ekkoome bali bubi nnyo ng'ekigambo ekyo bwe kiri era nze tageti yange esookera ddala ndowooza njagala okuyamba abantu b'ekkoome kulaba nga nabo bavaayo. Tebalina masomero, ntambula mbi nnyo ku mazzi naye ng'omukulembeze njagala okuyimirira wamu nabo ne gavumenti ne bannaffe abagala okutuyamba kulaba nga tutumbula ebintu ebiri ku bizinga by'ekkoome ate ne mu disitulikiti yaffe ya Mukono. Tewali muntu asobola kuwangula kalulu olw'okuba yafunye ebendera y'ekibiina kye, ekyo tekiriiyo. Newankubadde obeera ne garanti nti olina w'otandikira. Naye kati akalulu ke tunoonya essaawa ntono y'akalulu ka bannamukono bonna abategedde emirimu gye tuzze tubakolamu. Bwe twava mu kalulu ka 2016 nasigala mu bannamukono nga mbaweereza. Era njagala okuseekamu ku ssaawa eno eri oyo yenna alowooza nti ajja kuwangula olw'okuba yakutte ebendera y'ekibiina. Bannamukono bategedde olwaleero tubadde tukola emirimu okumala emyaka ena. Eno essaawa gye tulimu olwaleero si yakukola. Essaawa gye tulimu olwaleero si yakukayanira ani alina bendera ani atagirina. Essaawa gye tulimu olwaleero yakumanya ani aweereza bannamukono, ani abaddewo ku lwammwe, ani ayimiridde. Essaawa yakuwa accountability ey'ebyo bye tuzze tukola okumala emyaka ena. Nze Nakavubu omulimu gwange ngukoze era ndowooza gunneeyimirira era nkakasa nga ngenda kulondebwa abantu bonna ab'ebibiina byonna abali mu Mukono disitulikiti kubanga ekisooka bwe tuba tukola emirimu ate tetuweerezaako ba kibiina kyaffe bokka, tuweereza abantu bonna. Tambudde amasomero okumala emyaka ena nga ngula emmere mu masomero gonna ga gavumenti n'ag'obwannannyini, ngula geometry set emitwalo 3 buli mwaka kulaba nga buli mwana wa P7 aregisteringa aba ne geometry set muyamba okukola ebibuuzo. Kitegeeza ki? Tetulondamu
goli wa FDC goli wa DP goli wa kino wabula tuweereza abantu bonna nolwekyo nze ndowooza amaanyi gange ngenda okugesigama gayimiridde ku bikolwa byange ebinneeyimiridde okumala emyaka 4 n'ekitundu gye mpeereza bannamukono kyenkakasa kyomulimu gwange bagusiimye era ensonga baagala ntwale ekifo kino mu maaso.